Zino ze zimu ku mboozi ze tuzze tukulaga ng'abatuuze balina okwemulugunya ku bassentebe baabwe ab'ebyalo okweyisa mu mbeera etasaana nga n'abamu batuuka n'okulaajanira gavumenti eyingire mu nsonga z'ebyalo byabwe. Okuba n'endayo mu maka kyamaani omulamba ofuga ekyalo tukooye twenda na kumukyusa. Gavumenti tetuwamba neida netwamba nituusa mukulembeze wa zooni eno tukooye okuwulirwa ng'obwini mu maka ga kyamaani. Mu mbeera eno abatuuze be tutuukiriddeko bo bamanyi kimu obuyinza balina bwa kulonda, naye bwe bamala okulonda ssentebe okumuggyamu obwesige balinda kulonda kuddako. Olaba abatuuze bokka bano baminisita be twalonda batuyambako be basalawo nti ono tumukkiriza oba tumuganye, so naffe bassentebe tetuli ba waggulu nnyo. Be basalawo nti basobola okukola petition bakujjamu obwesige kimu kyakusatu basobola bulungi nnyo. Kati oluvannyuma lw'ebyalo eby'enjawulo mu ggwanga okumaliriza enteekateeka z'okulonda bassentebe baabwe, tutuukiridde akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama okutangaaza obuyinza abatuuze bwe balina ku ssentebe waabwe gwe baba balonze. The chairperson or a member of the executive committee may be removed from office by the relevant council. Council be baluwa abatuuze b'ekyalo kyonna, si bakulembeze bokka. Supported by 2/3 of the members of the council. Ezimu ku nsonga zaanokoddeyo abatuuze b'ekyalo kwe bayinza okusinziira okuggyamu ssentebe obwesige mwe muli okukozesa obubi w'ofiisi ye, obuli bw'enguzi n'endala. Incompetence ekiro tamanyi ne byakola ali awo bwati kifaananyi bufaananyi kyajjuza ofiisi talina ne byakola. Incompetence and misconduct kuyisa mu ngeri etasaanidde bwa ssentebe. Ku nsonga endala zaanokoddeyo kwe kulemererwa okuteeka mu nkola okusalawo kw'abatuuze, onaagamba na kino kimuggisaamu obwesige. Wataliiwo okulemererwa oba okugaana okuteeka mu nkola abatuuze ke baasalawo notakiteeko mu nkola nga tolina nsonga lwaki. Byabakama era agamba eky'obutatuuza nkiiko ku kyalo ate nga bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwa ssentebe w'ekyalo, oyo yenna atakituukiriza abatuuze basobola okumuggyamu obwesige. Kano singa bakamanyi, singa ba chairperson basingawo ng'abanaanula mudda bwekikwala ku chairperson butatuuza enkiiko z'ab'ekyalo abatuuze okumala emyezi 3 nga teri nsonga. Bameka bakikola. Ne kya ssentebe obutabuulira kyalo kye embeera gye kiyimiriddemu buli mwaka nayo nsonga ndala kwe basobola okuyimirira. Ssentebe kibakakatako nga bwe kikakatako president okuweereza state of the nation address namwe okuweereza state of the village address eri council eri abatuuze at least mulundi gumu muki mu mwaka. Nga basinziira ku zimu ku nsonga ezo ezimenyeddwa waggulu, ono atubuulidde emitendera bano gye bayitamu. Tuuze bw'ekyalo baba basazeewo ssentebe waabwe oba memba yenna ali kakiiko okumugya mu ofiisi, balina okuteeka emikono ku kiwandiiko, ate abantu bateekako mukono be 1/3 kimu kyokusatu. Oluvannyuma lw'okubaga ekiwandiiko kiweerezebwa eri omuwandiisi w'eggombolola okukosa omulamuzi okulambika olunaku bano lwe bagenda okuteekesa mu nkola okusalawo kwabwe. Mwina ogiweereza wa magistrate nga wabula ennaku 21 olunaku nga wabula ennaku 21 ku lunaku lwe mutaddewo okola meeting ya membo ono ba chairperson okumujja ombunte. Omulamuzi oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya kuno kimukakatako okukola ku nteekateeka ezisobozesa olukuŋŋaana lw'okuggyamu ssentebe obwesige okubeerawo. Omulamuzi mu nnaku 14 alina obategeeza nti yes notisi yammwe oba okutegeeza kwa nyakufunye, era kakati ye ng'omulamuzi alina okutandika okuteekawo enteekateeka ey'okulaba nti olukuŋŋaana olw'abantu b'ekyalo lwe basazeewo okubeera nalwo okuggyamu memba oba chairperson mu ntebe lugenda mu maaso. Wadde nga guli gutyo neyeemulugunyizibwako aweebwa omukisa okwewozaako. Oyo gwe bagambako Byabakama gwe bagamba kukujja mu ntebe alina okuweebwa omukisa omwaganya okweyogerako oba
to defend himself. Mulukungano olwo. Oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera egyo gyonna, omulamuzi y'omu akozesa omukisa ogwo okulangirira nti ekifo kyereere. Kakati ssebo tewakyaliwo ssentebe wano bakuggyemu bwesige. Abantu wano kati emitendera gyonna nga bwe gyetaagisa mu mateeka baagituukiriza, era tubadde wano mu miitingi abantu basazeewo nti vaamu mu ofiisi oba tokyali mukulembeze oba ssentebe, n'olwekyo vaamu. Kati ekifo kino kiri vacant era electoral commission eryoka eteekawo enteekateeka. Byabakama bw'ati ayongedde okukiggumiza nti wadde nga bassentebe bwe bafuna sitampu y'ekyalo bafuuka bannantagambwako, bano abalabudde nti okusigala mu ntebe abatuuze babeera basaasidde basaasire. Bassentebe waliwo beefuuka nakyemalira, beefuuka nantagambwako, naye amateeka gagamba mmwe abatuuze b'ekyalo mwe mulina obuyinza ku bantu bano, mwe mwabalonda. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.